Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe abooluganda. Luno lwe lunaku Mukama lwakoze, kale n'olwekyo tulusanyukiremu, tuyimbe, tutendereze Mukama, tuyimuse erinnya lye waggulu. Amiina. Weena yenna ng'otuddeeyo gwali ku kacaayi bw'atanneeteekateeka, bannange olwaleero lwa Sande tuzze wano twebaze Mukama, tuzze wano tumusinze, tuli mu kifo kino okumuweereza. Haleluya. Nsaba oyimirire ku magulu go otandika okuzinamu. Kyotusuubira kyotulowooza omulongozi akisobola. Hallelujah, yes
ayambadde osaanidde okusinzibwa kabaka teri yakwenkana mukama tukuyimusa kabaka tukuyimusa katonda w'eggye tukuyimusa gweweka mukama gweweka osaanidde ekitiibwa gweweka osaanidde amatendo gonna teri yalinga gwe mukama teri yalinga gwe kabaka teri yalinga gwe katonda w'eggye teri yalinga gwe muwonya teri yalinga gwe atulwanira entalo teri yalinga gwe atemawo ekkuba awatali mukama tukuyimusa kabaka tukuwa ekitiibwa mukama osaanidde mukama oli mutukuvu ayi yesu tunakusinzanga mukama tunakuyimusanga taata ennaku zaffe zonna kabaka teri yalinga gwe mukama analinga gwe kabaka analinga gwe yesu analinga gwe taata ayi mukama ojjudde ekitiibwa mukama ojjudde entiisa mukama ndaba ekitiibwa ndaba ekitiibwa lemoseteyere bositandere kamama nina gwe ndaba omusajja ayambadde ebyeru n'olukoba lwe mu kifuba lwa zaabu enviiri ze zitukula ng'ebyoya by'endiga amaaso ge nnimi ez'omuliro ebigere bye biringa ekikomo ekizigule ddoboozi lye ng'amazzi amangi abatukuvu ndaba tusinza hosana kanvuname sinza zana buli vivi divuname woli yesu gwe katonda ow'amaanyi buli lulimi tuvuname woli watule nti gwe katonda ow'amaanyi buli ggwanga divuname woli katonda gwe katonda ow'amaanyi buli ndwadde evuname woli muwonya gwe katonda ow'amaanyi buli vivi divuname woli yesu gwe katonda katonda ow'amaanyi
bano Mukama Taata tukuŋŋaanye naawo tukuŋŋaanye ono mu linnya ly'Omukama Kitaffe nga tugamba nti gwe Alpha gwe Omega waffe gwe Katonda ekiddukiro kyaffe gwe Katonda omulokozi waffe gwe Katonda aliwo mu ntandikwa aliwo kati era alibawo mu nkomerero Katonda waffe ekikolo era muzzukulu wa Dawudi osinzibwe otenderezebwe gwampuliriza gwandaba wegatte wabudange oyimuse eddoboozi lyo oyimuse emikono gyo oyimuse ebigambo byo era bw'oba otudde ove mu ntebe yo oyimuke ogambe nti Mukama osaanidde gweweka gwe naatendereza gweweka gwe naagulumizanga gweweka gwe naasinzanga gweweka ebigambo byegende nti gweweka wagulumiziddwa wasinzibwa gwe Katonda omulungi emunyenye eyakayakana okusuluma ku munyenye zonna emunyenye ey'okunkya osaanidde Mukama osaanidde Yesu amakya g'olwaliro tetulina mulala gwe tuyinza kusinza okujjako gwe Mukama Taata weebale Yesu weebale omwana wa Katonda omulamu weebale Yesu weebale Katonda Kitaffe ow'ekisa ekingi ekyawandiikibwa kyengenda okukusomera amakya g'olwaliro ekigenda okukola obulungi obutagambika kiri mu Samwiri ekyokubiri essula ya 22 olunyiriri olubereberye lwogera bwe ruti awo Dawudi n'agamba Mukama ebigambo eby'oluyimba luno mu lunaku Mukama bwe yamuwonyeza mu mukono ogw'abalabe be bonna naddala Sawulo yayogera bw'ati mu lunyiriri olwokubiri nti n'ayogera nti Mukama lwe lwazi lwange era kyekigo kyange era ye mulokozi wange owange nze nsaba oyogerera munnange olunyiriri olwokusatu lugamba nti Katonda olwazi lwange oyo gwe neesiganga engabo yange era ejjembe ery'obulokozi bwange ekigo kyange ekiwanvu era ekiddukiro kyange omulokozi wange gwe wekka gwamponya ebyekyejo n'akaabiranga gwe Mukama gwe wekka gwandokola mu buli mbeera Mukama Taata tukutendereza olunaku lwaleero Mukama Kitaffe ow'ekisa ekingi tukugulumiza nti gwe kiddukiro kyaffe gwali eyo omwami gwali eyo taata gwali eyo maama gwandaba mu ddiiro lyo nsabye ogambe nti Mukama kye kiddukiro kyo ku lw'abaana bo ku lw'ezzadde lyo ku lw'obufumbo bwo ku lw'emirimu gino wadde waliwo embeera eno ey'omuggalo naye tusabye Katonda Kitaffe ow'ekisa ekingi afuke ekiddukiro afuke ekyokuddamu ky'oli olwaleero waliwo ekikujjira mu linnya erya Yesu awootudde kasi oyimuse eddoboozi n'ogamba yeggwe ejjembe lyange tukwebaza Yesu olina gw'osumudde olwaleero tukwebaza Yesu olina gw'owonyeza olwaleero tukwebaza olina gw'olokodde olwaleero olina gw'ojja mu balabe be olina gw'owadde oluyimba luno tino lwe lunaku lwasumululwa okuggyibwa mu ndwadde mu bubi mu butali bulokole ono lunaku lwaggyibwa mu mbeera eyo tukwebaza Yesu tukugulumiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo weebale Yesu Oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, oli Katonda mu biwonvu, katukuleko ofuge. Oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, oli Katonda w'ebiwonvu, katukuleko ofuge. Oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, oli Katonda w'ebiwonvu, katukuleko ofuge. Oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, oli Katonda w'ebiwonvu, katukuleko ofuge. Oli Katonda w'amawanga, oli Katonda w'ensozi, oli Katonda w'ebiwonvu, katukuleko ofuge. Katukuleko ofuge. Katukuleko
omulungi yeebasibwa oyo agwanidde okuweebwa amatendo, oyo agulumidde waggulu, oyo yakulokola, oyo yandokola, oyo gw'otannaba kumanya olwaleero akuwadde obulamu, akuwadde amaanyi, akuwadde ekisa, n'olwaleero akusobozesezza oddulaba. Tukwebaza Mukama, tukutendereza, tukugulumiza. Kankulye muganda wange gwandaba, ogwanidde okuwa Mukama amatendo buli lunaku, buli kunkya omuyimusiza ebigambo byo nga tunaba kukola kira kyonna, ozukuke oba ofukamire oba otambule naye ofuba okulaba nga oba n'ebigambo bimusinza. Tukwebaza Yesu, tukutendereza, tukugulumiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Muganda wange nkwaniriza mu kusaba kwaffe on ku Worship Harvest, mu kusaba kwaffe okw'Oluganda. Weebale kutweyungako amakya g'olwaleero. Oli mulamu olwa kisa kya Mukama, naye kanyanyize mu ngeri enjawulo nga guno gwe mulundi gwo omubereberye ogusoose okutulaba ng'ogamba nti mbadde sibamanyi naye nafunye kye bayita linki oba omuyungagano ku mutimbagano guno ne nteekako n'ennyiga. Nkwaniriza muganda wange, ate naawe waffe owa bulijjo, naawe nkwaniza yonna gy'oli mu maka go, ku mulimu gwo oba mu mmotoka yo, yonna wootulabira amakya g'olwaliro ku Sande eno. Mukama Taata akuwa omukisa, naye gwe yakatweyungako kankutegeeze ffe baani, tuyina kye tukiikirira, era kankutegeeze ffe baani mu linnya erya Yesu. Tugenda kwogeramu ebigambo bino ebikakasa ffe baani era kye tukiikirira, era tukola ki ng'obuweereza, era tugenda kuyamba tutya, oba si ekyo ogenda kuyimirira otya naffe mu linnya erya Yesu. So tugenda kwatira ebigambo bino. Awamu twogere, gwe muganda wange ng'osooka okundaba olwaleero, nze gw'olaba nina ekibiina kye nkiikiridde emabega eno, naye nga famu tuli omugendo ogw'enjiri, obuyigirizibwa n'obuminsani. Okisegedde? Era bwe tubeera omugendo ogwo, mu ebyo twanguyiriza nnyo okuzzibwa obujja okw'omwoyo ogugwo n'ogwange, n'embeera ez'abantu awamu n'ebyenfuna byabwe, ebibyo n'ebyamulirwanaawo n'ebyange, mu bitundu yonna mwe tubeera gy'osinzidde okundaba, era n'oluvannyuma ne mu nsi yonna. Era tulina kino kye tukkiriza nti ekkanisa kati ng'olwaleero etandika ku bbalaza. Amiina. Kati ku Sande ng'eno ne tujja wano mu galagi, tuzze okukeberwako emisumali gitagadde, oyiro omukadde, amatala gataaka, naye tuzze mu galagi. Era wano tumaliriza tugamba nti Sande tujja mu galagi, ntumaliza nga tugamba nti pi. Haleluya. Weebale kutwegattako. Tulina wabula amawulire ge tugenda okutuusa ku ssaawa eno, ndyoke enkomewo nkwongereyo n'ebiranga ebirala mu linnya erya Yesu. Weebale nnyo. Amannya agange bampita Esther Musoke, nviiridde mu Luganda Missional Community. Missional Community yaffe yatandise wiiki ewedde. Ekyatuleetedde okutandika Missional Community eyo, twagenze okulaba nga Luganda Service etandise, ng'ate twetaaga famire eyo entono, w'otegerera ekigambo, w'otegerera banno, b'osaba nabo. Missional Community n'etandika, era ndi omu ku abo abali mu Luganda Missional Community. Twatandiseewo eri Kamuli Road, nga n'owennaalya osobola okujja, osobola otweyungako. Missional Community bwe bubondo obutono, bwe mwekumaakuma mu bitundu byammwe ebikuli okumpi, n'osobola okutegeera Katonda, neweeyongera okutegeera okunnyikirwa ekigambo, n'oyongera ne musobola okugasa mu kitundu kyammwe. Missional Community bwe buno obubondo obutono yebeera famire yo, nga ggwe omukkiriza mu Kristo Yesu, era nga ggwe memba wa Worship Harvest. Era ggwe ali eyo, mbadde nkusaba mu buwombeefu obungi, weegatte ku Missional Community okuva no ku Worship Harvest. Tuyina Luganda Service yatandise
etandika ssaawa 5:15. Tweyungeko, tukulire wamu, tusanyukire wamu, tutegere Kristo Yesu ng'omulokozi waffe. Muganda wange weebale komawo, weebale kuba nange, weebale kusigalaawo ndabira. Olwaleero olunaku lulungi, olabye amawulire ago gana kye gakugambye, olabye obujulizi obwo bwena kye bukugambye. Nkukubiriza era nkubuuza, owange olinawo okuŋŋaanira mu sabbiiti wakati, mu wiiki wakati, olinawo okuŋŋaanira? Kubanga ffe ntukkiza nti ekkanisa etandika ku Mande, tulina obubondo bwaffe gye tukuŋŋaanira, gye tusula okuliraanagana mu mayumba gaffe ne tukuŋŋaana. Ate era kitukoze bulungi bwe bujulizi bw'olabye obwo. Naye nakino ekirala kye kino, olabye wana abantu nga tusinza, nga tukulembera mu kusinza mu bigambo. Okusinza tekukoma bukomi mu bigambo na nnyimba. Okusinza kuliko n'okukola ki? N'okwenyigiramu. Kati olwaleero tulina omugendo gwe tuliko, tulina ebifo ebyenjawulo bye tukulaakulanyiddamu ffe nga ffe, tulina ebifo bye tuzaddemu ekkanisa eno gye tusabiramu. Olwaleero nkukubiriza nti weegatte ku mugendo ogwo, tuzimba mu bifo ebyenjawulo. Haleluya! Ng'era bw'obirabye ku biranga ebyo, tuzimba bifo ebyenjawulo. Naye kati mu mbeera eno tugenda kusinza Mukama, tugenda kulumiza Mukama n'ebibyo n'ensimbi zo. Kati nkukubiriza bwe nti weeyunga otya ku mbeera eno y'okuwaayo mu kuzimba oba mu kusinza mu saaviisi eno. Tulinawo enkola zino, tulinawo essimu zaffe zino. Eya MTN esoma bweti nooti 778 618 418, n'endala eri nooti 758 618 418. Naye ate olwo n'abamanyire enkola ya MTN Momo Pay. MTN Momo Pay bw'oba oliyo nga gw'oyagala nnyo MTN Momo Pay, ennamba yaffe k'otuyungira kw'oweerayo ekiweebwayo kyo eri M48 722. Ngenda kugiramu M48 722. Era ojja kujja ne ku lutimbe lwo ng'eyitawo. Ate aba Airtel Pay nga gw'ogamba nze Airtel kwenfiira, Airtel kwenkolera, ennamba yaffe kw'otuyungirako eri M6 nooti 32. M6 nooti 32. Nga bw'okola ekikolwa ekyo, nga bwenyigira mu kuwaayo mu kuzimba obwakabaka bwa Katonda, mu kweyunga ku mugendo gwe tuliko ogw'okuzimba ebitundu ebirala, okugaziwagaziwa, okwala mu linnya erya Yesu. Ngenda kwaniza baganda bange, ngenda kwaniza bannyinanze, bwe tusinza Mukama awamu, bo bansinga amaloboozi, beegatteko nga batukulembera, nga gwe ate bw'okola ekyo ky'olina okukola ku ssimu ezo ze nkusomedde. Weebale nnyo, weebalire ddala. Yesu teba wangulwa, ensine weberekaye teba muduka, abalindirira Yesu teba wangulwa, ensine weberekaye teba muduka.
kwata engalo ez'amaanyi n'amaloboozi ag'okusaakanya mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ebigambo biwulidde bulungi. Linda Yesu ye yekka alina amaanyi agayamba gwakooye n'oyo akyalinamu otwanyi, agayamba oyo omulwadde, agayamba oyo anafuye. Muganda wange, eno Sande olunaku luno akulinda Yesu bwe guli gutyo, tuyina omusumba waffe agenda otulisa ekigambo. Mbeera gwe njogeramu n'ab'enju yange n'abantu bange, gwe taata gamba abaana timuve ku bye mukola mwonna mujje mutulwana, tugenda kulya, tugenda kugabana. Tuyina omusumba waffe agenda tugabana ekigambo ekirungi eky'amaanyi ekikulokola, ekikuzaamu amaanyi, ekikuwa essuubi. Njagala oteekeyo amatu go n'omwoyo gwo owulirize ebigambo bino, ate obeeko ky'otuulamu, okkirize Yesu abeeko kyakugamba, ate era okakase nti bw'onoomala okuwuliriza enjiri eno, ebigambo bino, obubaka buno, obeeko nekyotandika okukola. Haleluya. Mukama akuwa omukisa. Twanirize musumba waffe n'engalo ez'amaanyi, muyimirire musanyuke, mwebaze Mukama, twanirize omusumba. Haleluya. Mwebale nnyo okuba naffe amakya ga leero. Mwebale nnyo okuba abalamu era n'abakyamufu. Wiiki ewedde nkakasa omusumba Lineeti yasooka omya ennyumba. Nagamba kiki kyali kituuse wano. Weebale nnyo omusumba Lineeti kulwe kigambo kyaffe ekya wiiki ewedde okufuuka omusajja omulala, era nange leero neeyongerayo n'akatambi n'omutwe ogugamba mbu oweereddwa amaanyi era n'otumwa. Abamu balowooza batumiddwa butumwa naye tebalina mafuta. Kiringa ababeera mu kwanjulwa ne batuma bino bye baleeta abawala ab'enjawulo okujja obbabuuzaako. Gamba nti ndi mulamu. Ndi mulamu. Yeah. Oweereddwa amaanyi era n'otumwa. Bannange twebaza olw'abasinza baffe. Weebale nnyo 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 omusinza eseza. Ne banne tuyina abantu abategasseeko mu bitundu bye tukuŋŋaanira ebirala 36. Buli wamu 36. Tuyina walala we tukuŋŋaanira olw'abantu abamu abatukuŋŋaanyidde mu bifo birala bye tukuŋŋaaniramu 250. Mwenna tubaaniriza, batwaniriza mu maka mwe tukyaziza abantu, host homes. Abaana tebannabatandika kukkirizibwa kujja tusinzibwe wamu, naye ndi mu kusaba kulaba nga bambi bakkirizibwa essaawa yonna. Katonda agenda kuddamu essaala z'abantu leero. Wali osabiddeko ekintu okumala ebbanga ddene olwamala n'obivaako n'ogamba wange oba kiba kibe. Naye olunaku lwa leero abamu zigenda kuddibwamu leero, era ndi musanyufu ku lw'ensonga eno. Kati twongera okusanyuka ku lw'eggulu kye lusanyukira. Bayibuli egenda neeyogera mu Luka 15:7. Eggulu liba lisanyufu kwoyo alina ebibi omu eyeenenya okusinga abatuukirivu 99 abeetaaga okwenenya. Bannange wiiki ewedde twalina abantu 555 abeewaayo obulamu bwabwe eri Yesu.
omulokozi akisobola. Haleluya, Yesu omulokozi akisobola. Omulokozi akisobola. Yesu omulokozi akisobola. Omulokozi akisobola. Omulokozi akisobola. Haleluya, Yesu omulokozi akisobola. Yesu gye bali abantu abalamu mu nnyumba eno. Omanyi oli mulamu, oli bulungi. Obulwadde buyinza obba bwakulumbye naye wabulwanisizza, oba oyinza obba nga oli mu bulwanisa. Wadde obujulizi. Oli mulamu. Covid yajja n'atulumba naye ate era tukyali balamu. Haleluya. Kale mugezeeko kale okutuula wansi. Mugezeeko obugeza. Kigezeeko obugeza okutuula wansi. Tekirina nsonga okubeera omulamu naye ate neweebuzaabuzanga omufu. Rakazatayabakata shitayabakayaba seyebokotiyamaka siriyalaba. Obubondo obukuŋŋaanirwamu 37 bwe bwatandikiddwa wiiki ewedde. 37. Omanyi okulabikirwa kwaffe okutono. Ngamba mbu kutono kubanga ninawe nabaddeko wiiki ewedde. Ndabanga kutono. Kwe kuba n'obubondo obukuŋŋaanirwamu 50,000 ng'era obwo busaavinga abantu 5,000 buli wiiki, era ng'ekitono ennyo ku lw'obwo obubondo 5,000 egy'abantu be bawaayo obulamu bwabwe eri Yesu buli wiiki. 5,000. So tetuli bubi, tuli mu kkubo tutandiseeko. Yesu yagamba musigenda balekanga bamulekwa. Yokaana 14:16 nange ndisaba kitange naye alibawo omubeezi omulala. Nja kujja gye muli. Omusumba okuva e Kenya gwe bayita omusumba Murithi yatusomesezza wiiki ez'emabegaawo
ku mwoyo gw'obwamulekwa. Obwamulekwa kye kintu ekimu sitaani kyayinamu obusukkulumu, era enkola ye kwe kuteekawo bamulekwa abangi ku nsi eno abasoboka mu buli ngeri. Ayagala oleeta obwamulekwa obwa buli ngeri, mu bw'omubiri ne mu by'omwoyo. Kale nga nze kitange yattibwa nga ndi 8, kiba kitegeeza mumanyi nnyo engeri eno ey'obwamulekwa n'obw'omwoyo obwamulekwa. Ng'omusumba we yabadde asomesa, musobola osanga okubuulirwa kwe ku ntambi zaffe ez'enjawulo. Kisoboka okuba nga kitaawo mulamu, naye ate n'obeera ng'era oyina omwoyo muno ogw'obwamulekwa, kubanga oyawuliddwa okuva ku kitaawo. Kubanga ne Adamu bwe yagwa olw'ekibi ekyava ewa Sitaani, Katonda teyafa, naye Adamu yayawulibwa. Yasigala mulamu kitaffe oba Katonda, naye waliwo okwawulibwa, ekitegeeza Adamu yafuuka ani? Yafuuka mulekwa. So oyinza okuba ompuliriza naye nga kitaawo mulamu, naye nga toyogera na kitaawo, temuyina nkolagana. Buli we mwogera just ku bigasa, school fees, ebyokusasulwa, byokka bino bye bayita ebigasa, naye nga temuyina nkolagana. Temuyina buziba oba bintu bye mwogerako okuleka ebyo eby'omugaso ebyetaagisa. Tewaliiwo nkwatagana ya mmeeme, mwawuliddwa naye ate nga mulamu kitaawo. So gwe enjawulo gy'olina n'abo abalina bakitaabwe nga balamu, mbugwate enkolaganayo ne kitaawo gw'osobola ogikolako ku lw'ekisa kya Katonda. Yeyo enjawulo gy'olina. Kisoboka okuba ng'oyawuliddwa ne kitaawo, ekyo kye bayita eky'omwoyo. Kati ne wabeerawo n'enkola eno ey'okuba ng'oyawuliddwa ku bw'omwoyo, tosobola yita Katonda kitaawo kubanga tonnawaayo bulamu bwe eri Yesu. Ne wabeerawo n'abo abayita Katonda mu kitaabwe, naye nga balowooza Katonda ali mu balwanisa. Abamu nga balowooza mbu Katonda we bamubyamu ekifaananyi kyabwe, balaba Katonda ayina ekirevu, ayina omuggo nga gino gye bazannyisa oba hoki, ng'agenda abalinze nga kwegamba ayirinza obatuusaako obuzibu, nga kye kifaananyi kye balina eri Katonda. Kali nga bwe tujja ne tutandika okugamba mbu ebibi byo byasonyiyibwa dda, ogamba bugambi mbwa tuli mu kulimba. Gwe tomanyi bimeka bye naakazza. Kyova olaba Bayibuli eyongera n'etugamba ndowooza mu kubikkulirwa 12:10 mu kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Yoyo Sitaani yennyini, yoyo Sitaani aloopa eri Katonda n'asigala ng'ali mu balumiriza mbu kitaabwe tabaagala. Obwamulekwa banaye bw'omulekwa bubi. Mu kyokusatu nali namba emu okumala ttaamu 3 zonna ez'omwaka nga nze akulembedde. Mu kyokusatu gwe gw'omwaka era gwe gumu
ne kitange mwe yafa. Ne mmaliriza ebyokusoma ne nkakasa mbu kyo kisaawe nakyo kya njawulo bwe nayingira ne tutandika okukola ssente. Ng'olowooza bwe naakola ssente nnyingi nja kukakasa abantu bajja kunkakasa. Kwegamba nga n'okukolako okwa ssente kuliwo just kulaga mu nsobola naye era nakyo n'ozuula nga nakyo tekikola. Osobola okubeera okuweereza omuweereza wa Katonda nga nze naye era nga kintu kimu kikyakulimu kyakiyange erina okukola ki kubanga tekirina kimala tekiggwawo. Sitaani asigala akulumiriza muli nga kyewali kyetaaga kyali kimu kyokka omuntu okujja gy'oli agambe mbu kiryoke mwana wange oli mu kukola bulungi. Kyekyo wadde tewayise nnyo olinamu kufuna ebintu nga si kwegamba tewafunye eri ensukulumu oba gye bayita naye ate era wakoze bulungi. Mu kifu kyonna omuntu waliwo okutegeeza engeri gye kimala. Okkiriziddwa olw'ekyo kye wafunye kyonna. Oyinza oba wafunye B, mu 2 oba 9 oba 10 naye era kyonna kimala. So Yesu awo lw'ajja ku lw'ensonga eyo. Naye kale ate Yesu mu mubiri tali wano. Awo kwe yakola atya? Kwe kukola atya? Yamanya enkola ye. Yesu yamanya enkola ye. So mu Yokaana 14:16 bw'agamba nti sijja kubaleka nga bamulekwa. Ekitegeeza buli bw'otaba mu Yesu ne bw'oba ali mu kwogera ki ku kino? Ali mu kwogera ku Mwoyo Omutukuvu. We tutandikira ku 16 nange ndisaba Kitange naye alibawo omubezi omulala abeeranga nammwe emirembe n'emirembe. Lwe lunyiriri olw'16. Tebasobola kumutta nga bwe batta kitaawo. Ono waali emirembe n'emirembe. Ono Omwoyo Omutukuvu ne bw'ofeera akyaliwo. Tebagamba mbu ajja kubeera naawe paka lw'olifa. Nedda aliba naawe emirembe n'emirembe. Ekyo baganda bange ye solution yokka ku ssemazingo najjudde obwamulekwa. Tuwe 17 ne 18. Omwoyo w'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera. Mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli era anaabanga mu mmwe. Sibaleka bamulekwa nkomawo gye muli. Anaakomawo atya gye tuli? Mu Mwoyo Omutukuvu. So ekyo ky'owulira ekyo ky'oyagala okubanga buli kaseera oli ne banno kwegamba weegezaageza ku banno. Abalala bavaako buvi ne banga bannange era nze okwenenya. Abaana b'abaana y'engule y'abakadde. Abaana ekitiibwa kyabwe bakitaabwe. Buli bw'owulira ekitiibwa ku ludda wali waliwo kuswazibwa. Buli bw'owulira ng'oswazibwa nkola ya Sitaani. Ekitiibwa kiva eri kitaawo. Nkola ya bwa kitaawo oba ya bwa kitaffe okuggyawo embeera eyo ey'okuba ng'oswazibwa. Nga we tuwulira Yesu
kitaawe bw'ayogera naye mu Matayo 3:17 mbwono ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Katonda bw'ayogera ku Yesu mu Matayo 3:17 Yesu yali talina kye yakoze naye n'agamba ye mwana wange gwe njagala era gwe nsanyukira ennyo. Nga tonnafuna oba tonnakola ekintu n'ekimu mu butuufu Yesu ayingira mu bulamu bwo. Bayibuli mu Baluumi 8:16 egamba mbu omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga bwe tuli baana ba Katonda. So omwoyo omutukuvu aliwo kujjawo obubeerabeera obwo. Obubeera obwo bwamulekwa. Ekimu ku bintu abamulekwa kye basinga okuwulira kwe kubanga abatalina maanyi. Okubanga abatalina maanyi. Ngeri ya bwamulekwa okubeera nga owulira toyina kyovulaba omwoyo omutukuvu mwoyo w'amaanyi. Mwoyo agaba amaanyi. Kulaga mbu oyina amaanyi gakutuddemu buli wakubeeramu. Simanyi oba abantu bembuulira bakitegedde. N'olw'ensonga eyo omwoyo omutukuvu aliwo kujjawo bubeera obwo bwakubanga atalina maanyi. Kubanga ali omu alekeddwawo mu mbeera eyo ey'okubanga buli kaseera weetaaga oli needed. Weetaaga okukkirizibwa. Simbu tetulina kubanga tetulina nkolagana nnungi oba tetulina kusukkuluma. Naye oluusi kiva mu kifo ekyekusifu, ekifo ekitali kirungi. Kyova olaba mbu oluusi ne bw'obeera owangudde era owulira bubi. Kale n'olaba embeera eyo. Kubanga tewaliiwo mu buwanguzi bwo aliwo kuyozaayoza. Omwoyo omutukuvu. Nabadde ndowooza ku nsonga eno nengamba oba tugenda gikwataganya tutya. Omwoyo omutukuvu n'atandika okumpa amagezi. Omanyi omwoyo omutukuvu y'omu ku busatu bwa Katonda. Bwe buliwa Katonda mu basatu. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda omwoyo omutukuvu. Mbu Katonda ali omu mu busatu. Naye kikwewuunyisa mbu mu busatu buno omwoyo omutukuvu kye kimu ku kintu kye tutafuddeeyo nnyo kumanya. Ffenna twogera ku Katonda Kitaffe ne Katonda Omwana. Naye mirundi emeka gye twogera Katonda omwoyo omutukuvu? Oba mirundi emeka gye twogera naye nga bwe twogera ne Yesu Omwana oba ne twogera ne Katonda Kitaffe? Ye muntu gwe tutataddeewo nnyo nkolagana naye. Tumulese eri. Naye kikwewuunyisa ye omwoyo omutukuvu ye muntu ku busatu bwa Katonda yekka avunaanyiziddwa ku buli kyolaba wano ku nsi. Kubanga Katonda Kitaffe ali mu ggulu talina kyali mu kukola wano ku nsi. Katonda Omwana ali mu ggulu talina kyakola. Kati buli lw'osabye n'olaba ng'essaala yeddiddwamu, omuntu yawonye, essente zasasuddwa, waliwo enkolagana eyatuukiridde, waliwo ekyamagero ekyabaddewo. Buli kyolaba, buli kimu kyolaba wobeera essaawa yo yaddiddwamu, omuntu avunaanyizibwa ku lw'okuddibwamu okwo yabadde Mwoyo Mutukuvu. Omubulizi w'enjiri Omumerika gwe bayita Jesse Duplantis yagenda mu ggulu. Bwe yagenda mu ggulu, waliwo vidiyo mu YouTube oba ku mutimbagano ogumu musobola ogenda ne mugiraba. Bwe yagendayo yalaba ebintu bino byonna ebirungi ebyali mu ggulu. Bw'anyumya
n'alaba Yesu n'ayogera naye. Kati bw'obeera oli mu kubuusabuusa byenkugamba olina ofuuka omukristaayo, kubanga ffe tukkirizamu omuntu asobola okgenda mu ggulu era olumala n'akomawo. Naawe tandika okikkiriza ekyo. Era n'alaba neki Katonda kitaffe si bulungi kuba si mwangu wakulaba, naye yamulaba. Kati n'abuuza, Omwoyo Omutukuvu yaaliwa? Ne bamugamba, gwe kyaliyo, Omwoyo Omutukuvu ali wansi, ali ku nsi. So ku busatu bwa Katonda, Katonda kitaffe, Katonda Omwana ne Katonda Omwoyo Omutukuvu, Omwoyo Omutukuvu yali ku nsi wano, yali ku nsi wano mu busatu bwa Katonda. Ekikwewuunyisa abamu ku mmwe mwasembayo okwogera naye dda, naye nga ye mubeezi, ye Katonda affe omubeezi ali mu tubeeramu. Yeye kanooze mbuulira bulungi mukifunye. So Mwoyo Mutukuvu y'ono y'omu, yeye buli bw'olaba ekyamagero Mwoyo Mutukuvu. Bayibuli eraga bulazi mirimu gya Mwoyo Mutukuvu, buli kimu okuva mu luberyeberye paka mu kubikkulira. Olaba bulabi ye Omwoyo Omutukuvu byabadde akola wano ku nsi. Ekikwewuunyisa, ebitabo ebisinga obusukkulumu oba ebiraga enkola z'Omwoyo Omutukuvu bye bitabo eby'enjiri: Matayo, Mako, Luka ne Yokaana. By'osinga okulaba enkola ez'obwakabaka obwa Katonda mu ngeri ey'enjawulo mwezi enjiri. Kyova olaba ebitabo eby'enjiri biraga oba bibikkulira ffe enkola ey'obwakatonda ku nsi okusukkuluma ebitabo byonna ebirala ebya Bayibuli. Era nga biraga ebikolwa bino ku lwa Yesu Kristo Mukama waffe. Naye ffenna tukimanyi mbu Yesu yakola ebintu byonna bye bakola ku lw'Omwoyo Omutukuvu. Ebikolwa by'abatume essuula ey'ekkumi olunyiriro lwa 38 lugamba lutya? Nti Yesu Omunnazaaleesi Katonda bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, eyatambulanga ng'akola obulungi, ng'awonya bonna abaajoogebwanga Setaani, kubanga Katonda yali naye. N'olw'ensonga eyo ne bino ebitabo bya vanjiri record oba biraga ebikolwa eby'Omwoyo Omutukuvu okuyitira mu musajja eyali atuumiddwa Yesu. N'olw'ensonga eyo Omwoyo Omutukuvu ye Katonda mu busatu oba ekimu mu bwakatonda mu busatu. Katonda bannaye si njuba nga bwe batera omukuba ne balaga enjuba. Si mpewo, si kinyonyi, si muliro, si mazzi, si mafuta gano oba oyiro, si lufu. Amiina. Omwoyo Omutukuvu Katonda yennyini gwe tulina okukoowoola.
So omwoyo omutukuvu There is God, the Holy Spirit here. He's all by himself. He's incredible. bwe yeegatta n'omuntu He was hovering over the waters. mukitegeera And then God spoke. omwoyo omutukuvu If you read Proverbs, omwoyo omutukuvu it was wisdom, ye yatonda ensi which is a portion of the Holy bagamba yaseeyeeyezanga ku mazzi g'ensi wisdom. awo katonda n'ayogera na buli kye yayogeranga nga kibaawo ku lw'amaanyi g'omwoyo omutukuvu. Now, when the Holy Spirit, bw'osoma ekitabo eky'engero kikulaga mbu amagezi a man or woman, kitundu kimu ku mwoyo omutukuvu. that is what we call the anointing. Ekivunaanyizibwa mu kutonda ensi yonna amagezi kitundu In kya mwoyo omutukuvu ekivunaanyizibwa mu kutonda ensi yonna. so since So the whole point of this series is nze okujja okubabuulira ku mwoyo omutukuvu si kuba camula he works in, I want to si kuba camula naye okubalaga njagala kubalaga so I'll be njagala kubalaga omwoyo omutukuvu wasobola okubeera fair enough. okubeerako oba okubeera naawe. So the anointing So okuba n'amafuta kimu ku mwoyo omutukuvu, kimu ku mwoyo omutukuvu. Okuba n'amafuta njagala kireeta waka okwongera okubalaga omwoyo omutukuvu gy'asobola okubeeramu, okubeerako oba okubeera okutambula naawe. Yafaanana atya? Okutandika okwebuuza omwoyo omutukuvu kyeki? Kyekinyonyi kino kye batulaga oba y'empewo? Kubanga mu Yesu to bring it home. tulina ekirabibwako omwoyo omutukuvu bw'ayinza okutuula ku muntu. Era tulaba ekiyinza okubeerawo omwoyo omutukuvu bw'anaakubeerako, bw'anambeerako. Lwaki ensonga eno njagala ogiggusa? This point home. You know, there is a Kubanga waliwo akatambi akamu akalaga omubuulizi ow'amaanyi ayitiikiriddwa ennabbi w'ensi yenna gwe bayita Benini ng'agamba mbu wagenda kubeerawo okutambula kw'omwoyo omutukuvu okw'amaanyi wano mu Uganda mu 2022 omwaka ogujja ogutandika mu mwezi nga gumu maaso. imaginations of clouds, whatever. No, that's going to be Era nkakasa mbu ffe nga aba worship harvest tulabika tuliraanye omugga, tutandise okuwulira omugga nga woobeera okumpi n'ekiyira n'omuwulira ng'atambula atandise okubuguumirira bududududududu. tuwulira tutandise okuwulira ku lw'ebyo bye tulaba ebiri mu kukolebwa wano. Ekitegeeza ndi mu bategeka kubanga muyinza okuba mulowooza mbu bwe bagamba mbu omwoyo omutukuvu agenda tambula mu ngeri ensukulumu, muyinza okuba muli mu kulowooza ebire bigenda kutambula bikole oba biki oba eggulu litandika okuba. Nedda, agenda tuula ku ggwe, agenda kukolera mu ggwe. Omwoyo omutukuvu agenda kukolera mu ggwe. Omwoyo omutukuvu tatambulira ku nsi nga tayise mu bantu. Abantu be bamutambuza, atambulira ku bantu. Bwe tuddayo mu bikolwa by'abatume 10:38 kisoma kitya? I was going to ask Kisoma kitya? it is my third teaching. So if I ask a question now, people will have a headache for Kigamba mbu Yesu Omunnazaaleesi Katonda bwe yamufukaako amafuta n'omwoyo omutukuvu n'amaanyi. Wenyinza ogamba mbu kigongo nnunda look at someone. ow'ennabusugwe Look at someone. Katonda bwe yamufukaako amafuta n'omwoyo omutukuvu n'amaanyi. Naawe teekawo erinnya lyo. Where you're looking. Hey. Yeah. Teekawo. Your money.
teekawo erinnya lyo. Mbwesezi ow'ekyali wajjala Omunnazaaleesi bwe yamuyiwaako, Katonda bwe yamufukaako amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, eyatambulanga ng'akola obulungi, ng'awonya bonna abajogebwanga Sitaani, kubanga Katonda yali naawe. Ekyo kye njagala obbabuulirako, singa ekintu ekikwekeddwa oba ekitubuzaabuza emitwe gyaffe, naye njogera naawe Firipo oba Makko oba Zaakayo. Yesu Omunnazaaleesi, Katonda bw'akufuseeko amafuta n'Omwoyo Omutukuvu n'amaanyi, naawe ogenda tambula ng'okola obulungi, ng'owonya abo bonna abajoogeddwa Sitaani, gwe Danyero, kubanga Katonda ali nani? Ali naawe. So if the Holy Spirit is not in a person, with a person, where is he? Katonda Omwoyo Omutukuvu akola naawe. Yegwe kikopo, yegwe ekibya mwatuula, gwe kibya kye, gwe yeekaalu mwatuula. Kyova olaba ekkanisa yeeyongedde okubeerawo ng'eringa etalina mafuta, kubanga tetegedde kumanya, temanyizi, tefunye kumanya kuno ng'offe bibya bikopo oba ffe yeekaalu ey'Omwoyo Omutukuvu, ffe mwatuula. So buli lwe tuwulira mbu agenda tambula, agenda tuula mwani. Bw'ebeera ndogoyi, gwe kwatuula, gwe ndogoyi. Nina ekibuuzo kye mbadde njagala obbabuuza, naye abamu bayinza n'okulumibwa emitwe ku lw'ekibuuzo kino, nga Omwoyo Omutukuvu aliwa? Omwoyo Omutukuvu aliwa? Tunuulira omuntu, tunuulira munno akuliraanye, osobola okugamba Mwoyo Omutukuvu ali n'oyo gw'otunuulidde? Oyinza okwonoona ssente zo n'otandika otambulira eyo mu mawanga ag'enjawulo ng'oli mu kunoonya Omwoyo Omutukuvu, naye ng'omwoyo akuliraanye awo, ng'omwoyo akuli kumpi n'oyo mulirwanaawo. Agenda bawa omubezi omulala anaabeeranga nammwe emirembe n'emirembe. Nina ekintu kye njagala okubalaga mu kubuulira kuno. Abasumba mujje, nina okubeerako ne kyembalaga ku lw'ekuggusa ensonga eno. Ayina kyagamba mbu okuva mu mbuto zammwe munaava emigga egy'amazzi amalamu. Abantu abamu balina emigga eminene gye bavaamu egy'obulamu. Rekeze teyebakayaba likayababa. Agamba mundisaba Kitange, naye alibawo omubezi omulala. Lwaki ayogera omubezi omulala? Kubanga baali balina Yesu ng'omubezi omu, so n'abasuubiza omulala nga Yesu avuddewo. Musumba omu ayimirira eno, omulala anyimirira eri. Kati tugezeeko kuba obufaananyi mbu omusumba Blessed Ivan ono annyimiridde ku kkono be bayigirizwa. So tulowooze mbu Yesu y'ono ali mu kwogera n'abayigirize. So Yesu ali mu kwogera mu ndisaba Kitange
ayogera n'abayigirizibwa That's why nti ngenda kusaba kitange agenda kubawa omubeezi omulala atali nze omubeezi omulala now the difference is when it omubeezi omulala atali nze. now we are going to make an assumption that this one is the Holy Spirit. Era agamba mbu omubeezi oyo anaabeera nammwe emirembe n'emirembe kubanga omubeezi ono So wherever you are, he will be with you. bw'ogenda ekira Now I want to explain this in context of the next. ye n'agenda ekyennamukaaka nze nga nze omubeezi Yesu bw'ogenda ekyannamukaaka But you know him for ye n'asigala ennaalya abeera tali naawe. you will abide with them forever. But right now he's telling Alina okutambula n'ajja gy'oli okutandika okubeera naye. because when he is in you then So kyova olaba but for now Yesu wonna we yali enkola zonna ez'obwakabaka we zaalinga Yesu we yabeeranga mubi. Holy Spirit and with power. And as long as these people were Kyova olaba alina we yabasindika they were naye nga tebasobola kugoba dayimooni kubanga yali tali nabo do you see that? paka bwe yajja lwe basobola okugoba zidayimooni. These people Naye ate omwoyo bw'ajja we are going this way. Are they with Jesus? kati tugenda Are they with the Holy Spirit? kukuba ekifaananyi mbu omusumba Angela But Jesus andi ku ddyo eno ye mwoyo omutukuvu. you see that? So as long as Jesus is not with them, Omwoyo omutukuvu operation. talina limiti Jesus is with them, they can operate. ey'okubeera I'm now oba ey'okuba ng'ayina waali. who can be wherever you are. So that now whatever was happening with me Ekitegeeza wonna w'onaabeera omwoyo omutukuvu ono ajja kuba ali naawe. Agamba mu Yokaana 14:17 nti omwoyo ow'amazima ensi gwe teyinza kukkiriza kubanga temulaba so temutegeera mmwe mumutegeera kubanga abeera gye muli. and those fellows they don't have grab. I also don't have grab. Abagambye wali mbu anaabeeranga nammwe emirembe n'emirembe naye wano mu lunyiriro lw'17 abagamba mbu kubanga abeera gye muli Never know baweko. era anaabanga mummwe kubanga bw'anaaba mummwe ajja beera naawe emirembe n'emirembe. Naye kati Hand over this friend to these people. abeera oba ali nammwe Have grab because I've handed over kubanga Yesu yali afukiddwako omwoyo omutukuvu n'amaanyi. Kati nga buli we babeera ne Yesu babeeranga n'omwoyo omutukuvu. Omwoyo omutukuvu yalinga ku Yesu. Ekitegeeza buli we babeeranga ne Yesu baalinga n'omwoyo omutukuvu. Ekitegeeza ono wabeera omwoyo omutukuvu Angela nga nze Yesu nga ni mutambula n'abayigirizwa nga we mulaba balina omwoyo omutukuvu. Kituufu balina omwoyo omutukuvu. Buli we babeeranga n'omwoyo omutukuvu ne Yesu babeeranga n'omwoyo omutukuvu naye Yesu yasookolanga okubeera mu kifo kimu. in you. You see, those are different things. Ekitegeeza buli Yesu bw'ataabanga nabo baali tebasobola kukola nkola z'obwakatonda. Acts 1:80 tells them Naye buli we yabeeranga okumpi nabo kubanga yaliko omwoyo omutukuvu. Ekitegeeza baalinga n'omwoyo omutukuvu nga basobola okukola enkola ez'omwoyo omutukuvu. so there is in you, upon you, and with you Kati awo waayogerera increasing levels of nti ŋŋenda kusaba kitange abawa omubeezi anaabeeranga nammwe emirembe gyonna. Kati awo byonna bye byali bibeerawo ku lw'okuba ndi nammwe nga nammwe bisobola obbatuukako. with water in it. Huh? Is there water in the cup? Yes. Ne bwe muba mulina abantu abalala
kwegamba nga mwe abatambuza enkola y'obwa Katonda kubanga omwoyo omutukuvu ali nammwe. Bwe twabeeranga mu bisulo nga tolina byakulya, wali weetaaganga mukwano gwo ng'olina omukwano alina ebyokulya buli kaseera. Kati kaŋŋambe Pastor Angie ye mukwano gwange yali alina ebyokulya, bali abayigirizwa nga be batalina byakulya. Kati nange nga siyina naye nga mbeera ne mukwano gwange ono ayina. Kati webabeera mikwano gyange, buli kaseera ne mbeera ngamba mukwano gwange ono bawe ku byokulya. Kati bwe nva mu ssomero lino, mukwano gwange ono ne mukwasa abantu bano, kiba kitegeeza balina mukwano gwabwe ayina ebyokulya. Nabo bajja kubanga buli kaseera balina ebyokulya kubanga mbawadde mukwano gwange ono ayina ebyokulya. Mukitegedde? Amina. Shika yamaze teyebozika yaba labaka yeboshita yaba baba Nsumba B3 osobola okujja kati bana ab'ebyokulya bagende batuule. Kino kye kirala kye tuyinza okufundikira nakyo. Waliwo ebipimo enkolagana n'omwoyo omutukuvu. Waliwo ebipimo. Omanyi abagambye mbw anaabeeranga nammwe era anaabanga nammwe. Ebyo ebintu bya njawulo. Okubeera naawe n'okubeera mu bya njawulo. Naye mu kubikkulirwa ekisooka munansonyiwako mu bikola by'abatume ekisooka essuula ey'ekkumi ayina w'abagambira bwe tusomawo mbu omwoyo omutukuvu alijja n'abeera ku mmwe. Kiba kitegeeza waliwo okubeeramu obeera ku ggwe oba okubeera naawe. Ebyo bipimo bya njawulo. Era level ez'enjawulo, bipimo ebyenjawulo. Si kye kimu omwoyo omutukuvu okubeeramu, okubeerako n'okubeera naawe. Ebyo bipimo bya njawulo mu oda esukkulumizibwa. Okubeeramu kye kisooka, okubeerako ne kiddako, okubeera naawe kwe kusingayo waggulu. In, upon, with. Osobola okuba n'ekikopo nga mulimu amatondo g'amazzi, naye nga amazzi mwegali mu kikopo gaba gemwegali, buba butundutundu oba obutondo naye nga buli mu kikopo. Naye ekikopo tusobola okugamba mbu kiriko amazzi, kisiigiddwako amazzi? Nedda. Kati amazzi okubeera nga gasobodde okujja ne gakulukutira ku kikopo kibaawo kubanga ekikopo kiba kijjudde nga kijjuziddwa amazzi agamu ne gatandika okukulukutira ku kikopo. Gifuluma okuva mu ggwe. Ekitegeeza abeera mu ggwe ku lulwo naye ate bw'afuuka omugga guba gufuluma ku lw'abalala. So ffe kuno okujjuzibwa kwe tuyina n'obujulizi obw'okwogera mu nnimi, okulagula oba obunnabbi, kuno okujjuzibwa si ku lwaggwe, si ku lwa lulwo naye ku lw'abalala, ku lw'ekibiina kyonna.
ekyekkanisa. The river out of you. That's Kino dimension. kino kyova olaba yabagamba batuule e Yerusaalemi paka ng'ekirabo kino okujjuzibwa kuno kubatuddeko kubanga kwali ku lwa busumba bwabwe, ku lwa busumba, ku lw'abalala abantu be bagenda oweereza. What I said was So okujjuzibwa kuno kwe kuba mbu okusooka lwe luzzi ng'ofuuse luzzi, ate okulala ng'ofuuse mugga. now there is a third dimension of the spirit with you. Kwe kujjuzibwa okwokubiri. Ng'ossa abantu emikono gwo ogussa ku bantu, abantu ne bakola ki? Ne bawona. Oyogera ekigambo ne kituukirira, naawe ne weewuunya kyabaddewo kitya. Kwe kujjuzibwa okwokubiri. Naawe n'ogamba wakikoze otya? N'ogamba nange simanyi, nange saategedde mbu kye nayogedde mu kyabadde kya Bwakatonda, naye ate bwe nayogedde kyabaddewo. Kati waliwo okujjuzibwa okwokusatu okw'Omwoyo Omutukuvu okubeera naawe. Okwo omubuulizi oli oyo depo oba omuwandiisi ow'e Nigeria kwayita enkuba. Nga bwe bagamba enkuba eyasooka n'enkuba ey'oluvannyuma. Gonna gabadde mazzi, naye nsobola obbagamba mu enkuba yanjawulo ku luzzi, kubanga enkuba bw'etonnya esobola otonnya Uganda yonna. Era gwe w'obeera n'oluzzi osobola okugabira amazzi akalimirako kokka akakuliraanye. Naye ate bw'obeera n'omugga, omugga gusobola okugabira amazzi ennimiro nnyingi yonna gye guba gukulukutidde. Naye ate bw'obeera n'enkuba esobola okutonnya ensi yonna, n'abasirusiru abatamanyi kulembeka bonna bagifuna enkuba. Kati okwo kwe kujjuzibwa Katonda kwayagala otuukeko, nga n'abo abatannaba mukkiriza nabo bafuna ebyamagero. N'abo abatamanyi oba batalina magezi mu kukwasaganya bya nsimbi nabo bagaggawala, kubanga bonna bali kitundu ekimu naawe wooli. Awo abantu we babeera n'obuyinza eri ebibuga oba ensi nga tebasobola kubeerawo, naye omuntu ng'ayogera ngu omukulembeze oli agenda vaako, oli agenda gendako, kubanga alina obuyinza eri ensi. Haya kataya baba sheteyedededebo. So Omwoyo Omutukuvu tulina okujjuzibwa kwa mirundi esatu. Omwoyo Omutukuvu kubeeramu ng'oluzzi, okubeerako ng'ofuuse omugga, oba okubeera naawe ng'ofuuse enkuba. Ebyo byonna bipimo bya njawulo, era kujjuzibwa kwa njawulo okw'okuyiibwa amafuta. Tubeerewo sande ejja nnyongera obbannyonnyola ku kujjuzibwa kuno. Amiina. Kale Musumba B3 bannange tuyimuke tukube mu ngalo, twongere okuyozaayoza ku lw'okubuulira kuno. Mutume weebale bannaaye, twongere tutandike kati okusaba mu Mwoyo Omutukuvu mu nnimi. Twongere osaba mu nnimi. So Katonda ali mu Twitter mu kujjuzibwa okw'enjawulo. Njagala otandikira omutume we yatandikidde nga mbagamba mbu Yesu tayagala obeere mulekwa, ayagala abeere kitaawo, ayagala obeere Katonda wo, tayagala obeere mulekwa nga toyina maanyi, nga wenna owulira toyina ali naawe, tokuumiddwa. Ayagala abeere Katonda wo, abeere kitaawo, abeere omubeezi wo ow'olubeerera, era ayagala okuwa ekirabo ekya Katonda eky'Omwoyo Omutukuvu. So nga tusaba ffenna we tuli,
today. Who needs bw'obeera towangayo bulamu bwe eri Yesu, the Lord? I see that hand. A pastor is going to run there. obanga oli ku abo abaabuwaayo abaamala ne baseerera ne bagwa okumala ebbanga eddene, ng'owulira oli wala okuva eri Katonda, Decision and owulira ofuuse mulekwa, orphanhood. kati nno Today I will be a kitaawo son, ali I mu will be a kuyita. daughter. Yes, thank you, my brother. Come on. Mwenna muli baana Forward, naye right olina away. okukkiriza Yes, come boldly, just right here. No worries, just right here. okubeera omwana. Yes, come and I know Agamba mbu bonna abaamukkiriza yabawa olukusa okufuuka abaana ba Katonda. that it's a part of the orphan spirit. Mwenna abali mu kulaba yonna gye mukuŋŋaanidde nga towangayo bulamu bwe eri Yesu, leero lwe lunaku lwo olw'okulokolebwa. Banaye tolwongerayo. From that spirit today and become a son and a daughter. You're never too young, too old. So nkwaniriza owanika omukono gwo ng'okkiriza Yesu ng'akabonero akalaga mu nzikiriza. Just a little longer. Gamba mbu leero nzikiriza Yesu, nsazeewo okuba omwana Jesus, thank you, my mu nnyumba ya kitaffe, mu nnyumba ya Katonda yaffe, nsazeewo okuba omwana. thank you, Jesus. Gamba nti nzikiriza. Yes, something is shifting. Rakazi amakata yababa basigadde tusabe mu nnimi lika ya mama kusalawo kwa kinoomu, kusalawo kwa kinoomu. All you need to do is Wanika omukono gwo n'obuvumu. breaking chains off of your life. Tujja gumiikiriza. Don't let a spirit of intimidation. Nzikiriza aliwo omu ku ffe. Brothers and sisters, there is so much love. Ntandise olaba emikono yonna gye tukuŋŋaanidde. Come. There's still room. There's still room. Omusumba yenna ali eyo gye tukuŋŋaanidde, mugende eri abo bonna abawanise emikono, mubaleete maaso. Fear is from the enemy. He's trying to threaten you and Mwebale mwenna abawanise emikono. can't make it. How it's too difficult. Musembere maaso yonna gye mukuŋŋaanidde. Give you the power to live the life that you want to live. Mujje gy'ali, mujje. Muleke okutya, mwenna mujje. Okutya kye kimu ku by'omulekwa, tetwanditidde. The most powerful decision of their lives. Who would you Muleke celebrate? okutya. Because in Okutya ke kamu ku bubonero bwa mulekwa. time God throws a party in the scripture is when his children Kutula enjegere ezo ez'okutya, jangu, salawo. just lift up. Salawo, tujja kulindako, tujja lindako naye salawo. I accept. Salawo, tambula ojja maaso n'obuvumu obw'amaanyi. Gamba nti nsazeewo. Weebale muganda wange, weebale muganda waffe, weebale Yesu. Likaya mazataya bababababa, shikaya bababa. Waliyo pate mu ggulu kwabo abasazeewo, ku lwawo abasazeewo. Luka 15:7 egamba mbu waliwo Pastor Sarah okucacyanca mu ggulu. Julius will walk with you. Mugenda fuuka abaana mu nnyumba ya Katonda. They'll walk with you. It'll take about a few minutes. Kitaffe ali mu bayita abagamba mujje. Leero lwe lunaku lwo olw'okuyitamu. The Father. Wait for that promise. Toleka kutya kukuumirayo, okutya kuva mulabe, okutya kuva wa mulabe. Because it's being presented. Nedda ekisa weekiri, Omwoyo Omutukuvu kuwa obulamu obwo bw'oyagala. Era Katonda bw'akusuubiza. Weebale Yesu. Always look easy and then you are in a trap and your coat and you know exactly. Kale ffenna twegattire wamu n'abo bonna abasazeewo okuwaayo obulamu bwabwe eri Yesu. Ekisookera ddala tuyozeeyoleze wamu n'eggulu ku lw'okusalawo kuno okusukkulumye okusinga okusalawo kwonna mu nsi yonna. Eggulu liri mu kucacyanca. Luka yatugamba 15 mbu waliyo okucacyanca. So ffenna nga tuwanise emikono tuddemu essaala eno tugambe mbu Yesu, nkukkiriza leero nga ggwe omulokozi wange era omunonozi wange. Weebale ntwala okusonyiyibwa kwo, neeyanziza
okukirizibwa. Weebale ku lw'Omwoyo Omutukuvu. Leero ndokose, obulamu bwange tebugenda kuddamu kuba kyekimu. Ndi mwana wa Katonda, siri mulekwa, ndi mwana wa Katonda, nina kitange mu Yesu Kristo. Amiina. Yakayamaza kataya mama. Musobola otambula n'abo abasumba. Musobola otambula n'abasumba okwogera nammwe mwenna. Waliwo abamu ku mmwe Omwoyo alina ekigambo kyampadde, mbu mwongere okulindirira ku kisuubizo ky'Omwoyo Omutukuvu. Temukoma kulindirira. Temukoma kulindirira. Temukoma kulindirira. Temutwala ekyo kifaananyi obufaananyi. Waliwo ekisuubizo kyennyini. Ekifaananyi obufaananyi kijja kubakosa. Ekifaananyi kaba kamasu. Katonda kaba kamasu omulabe mwayagala okutwalira. Temukkiriza bumasu bwa mwoyo. Temukkiriza. Muyinza okugamba obumasu buliwa. Kwebakaabaka n'oyo atali mukyala wo. Kutwala nguzi. Tokola bubi. Gezaako okulindirira. Gezaako okulinda ekisuubizo kya Katonda. Ajja kujja gy'ali. Katonda akuuma ekigambo kyo. Tulindirira tutya ekisuubizo kino? Mweyongereyo mu kusaba. Mweyongereyo mu kwebaza. Njagala abamu ku mmwe mufuuke abantu abasukkulumye. Buli ekigambo bwe kibuulirwa musige ensigo. Ebiseera biri bali mu maaso okukwata ekyo ekibadde mu kigambo. Tuba tulina osiga ensigo mu kigambo. Omutume abadde abuulira. Nenyongera okuwulira mu nze ng'Omwoyo agamba era ayongedde okukkaatiriza ekigambo kino. Yesu wagambira mbu sijja balekanga bamulekwa. Nzikiriza okuwaayo obudde bwange. Nzikiriza muve ku buno obulotolooto mwammwe obutono. Munzikiriza okukwata ekirooto kino. Katonda ayina obusika bwammwe. Mpulira nga waliwo okuwonyezebwa mu nnyumba eno. Okuwonyezebwa buli wamu. Okuwonyezebwa okusukkulumye. Mpulira ekigambo mu Katonda ali mu kudiringa n'ensigo. Okuwonya ensigo. Katonda ali mu kuwonya obulwadde obw'amagumba. Mpulira sikosel mu Katonda ali mu ziwonya. Endwadde ezo ezirowoozebwa mbu nno teziwona. HIV nga kansa. Katonda ali mu kuziwonya essaawa zino. Katonda ali mu bawonya. Banaye mukkirize okuwonyezebwa kwammwe. Waliwo yabadde n'obuzibu n'aviviirye naye Katonda ali mu kuwonya essaawa zino. Katonda ali mu kuwonya. Katonda ali mu kuwonya mu linnya erya Yesu. Waliwo oyo yafuna empiso n'ekosa olususu lwe, naye Katonda ali mu kukomyawo olususu lwo. Katonda ali mu kukomyawo olususu lwo. Katonda ali mu bawonya mwenna. Mukkirize okuwonyezebwa kwo. Amiina. Weebale Yesu. Twongere okwebaza Yesu ku kyali mukola. Amiina. Era ab'emikwano tulina wiiki nnungi ezituli mu maaso okwogera nammwe
okubasomesa omwoyo omutukuvu wayinza okyusa buli kimu mu mmwe. Ndi mu bagamba mbu waliwo ebintu ebyenjawulo, waliwo embeera ezigenda okyuka mu ggwe, mu famire zammwe ne mu b'eŋŋanda zammwe, mu byalo gye mubeera, mikwano gyammwe, mu bizinensi zammwe, mugenda birabako. Christmas wenaatuukiranga mubirabyeko, mugenda laba ekibaawo bukkiriza omwoyo omutukuvu okuyingira mu mikwano gyammwe, okuyingira mu mubiri gyammwe, mu bulamu bwammwe. Mugenda kiraba. Wagenda baawo okubonyezebwa okw'amaanyi okw'omubiri. Nkiraba nga kibaawo. N'olw'ensonga eyo Mukama abawa omukisa, abakuume. Mukama abakize amaaso ge era abakwatirwa ekisa. Mukama abayimuse, ayimuse amaaso ge, abawe emirembe, abajjuze omwoyo omutukuvu mu ngeri empya, abajjuze wenna owulire mbu oli mwana, oleme kuwulira bwamulekwa mu linnya erya Yesu. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu kw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe ekitaggwaawo. Amiina.